Advertising omwenge twagala bakozese bakasitoma baabwe bwennyini balekerawo okozesa bannabyamizannyo ab'amaanyi n'abantu abawangudde ebintu ebinene mubannangera boono onanywa walagi naye nga omuntu okuba sportsman okusamba omupiira ng'oyo gw'olaba ng'oyagala gwe batadde ku kifaananyi gwe batadde ku walagi bw'oba oyagala okuba nga ye ate gwe tonywa ku walagi naye kati abo aba advertisement bateekayo ebiranga eby'obulimba olidde omuntu n'alanga mbuguno ono walagi bw'omunywa towulira hangover ebyo biri mu Uganda ensi ezimu zaagamba lekerawo okulimbira mu bulango yogera ekituufu omwenge kye gukola genda olabeyo omuntu lujuju eyagunywa omuleeta omulage ku TV obagambe bw'ononywa walagi waffe ojafaanana ng'ono babagamba they are advocating for self-regulation mubeekwatisa amateeka era obawulira ennaku emanyi okuwuga gwe ne bwonywa omwenge omungi ng'olowooza nti egenda kubbira mu mazzi mu mwenge era omwenge olukuggwako ng'ennaku weeri eba yawuze neeyita ku mwenge era neekulinda abantu abamu World Bank yantwala Sri Lanka okulaba ensi esinza okukola obulungi mu kulwanyisa omwenge eri bwe bafiirwa omuntu omututumufu minisita ayisaawo awo ekiragiro nteri kutunda mwenge mu kitundu gyegindi kuba abantu abamu beekwasa abafu mbukanywa omwenge ne gundi yafudde kakati munne yafudde ate kati gwe lwaki gwaleseewo ekifo ky'ofuuka obuvuna nti ate oyagala okweke ebyo mu mwenge so kati tumaze okwewagala tulina obuvumu bungi nnyo ennaku zino kubanga buli mwaka okukuyitako ng'oli mu palamenti weeyongera okuyiga n'okuguma kati ku myaka gyange 12 gye mmaze mu palamenti ekintu kyenjagala oteekako engalo ge mateeka agakwata ku regulation of our slaves gavumenti zino zisanya amaanyi ku mateeka ag'okukugira bannansi okuzivuganya tumala nnyo obudde bungi nga tulwanyisiganya abo mu Uganda kiringa ekigamba nti okujjako ng'oyombye ne gavumenti eriko mu birala byonna olina olukusa okweyonoona bagiyita democratic dictatorship omuntu omukulembeze aleka abantu bo ne bakola ebyokweyinoona nga babiyita emirembe musajja yaleeta tutambula ne bukya tubeera mu bbaala paka we twagala ebyo teriba ddembe eryo liba kuteeka mu nkola fujjo nga gavumenti eyagala mubeeraawo nga temukyasobola na kugiwomamu mutwe naye abantu baffe obasanga batendereza nti ate egyo gyemirembe egyaleetebwa nti omuntu bw'aba akugyeko eddembe ly'ebirala ng'akulekera ery'okunywa omwenge ng'akulekera ery'okweyonoona gwe ng'olowooza nti eggwanga lirina emirembe n'olwekyo tujja kusaayo kyonna ekisoboka okulaba nti etteeka lino palamenti eno ey'11 eriyisa natandise okufuna encouragement ku nneeyisa y'ababaka mu palamenti eno twali tutidde nnyo naye ennaku zino we twamalidde palamenti nabadde nzeemu essuubi mulimu abavubuka bangi ndowooza bajja kwagala nnyo tukole ebintu eby'okutaasa abavubuka ba Uganda 75% y'abannansi